Okusinziira ku Pulezidenti Museveni, ekibinja kino kyokka kati nga kyagombebwamu obwala kyali kiriko enkolagana n'omukulembeze w'eggwanga lya Sudan Omar al-Bashir nga baagala abayambeko okutabangula Uganda. Waliwo bali bakola ebyanjawulo ne bagenda owa Bashir ono owa Sudan. Bali balowooza nti bagenda owa Bashir ey'omugulu. Kaya eri mu Sudan. Kati Museveni agamba nti kyekiseera abayisiraamu okutandika okwettanira emirembe wamu n'okolagana ne gavumenti bwe baba bakweyagalira mirembe wamu n'obukulembeze obuliko. So lwekyo njagala muyambe mwekyo mu bulenjiri y'eddembe musikiriza abantu babeegattako. Pulezidenti Museveni omu alagidde abayisiraamu abazze bakwatibwa ku byekuusa ku butemu obwali bubutikidde eggwanga gye buvuddeko basimbibwe mu mbuga mu bwangu era bebasanga nga tebalina musango bayimbulwe. Kino kiddidde abayisiraamu okwekubira enduulu eri omukulembeze w'eggwanga. Tulina baganda baffe baasibwa bavunaanwa emisango tebaleetwa mu kkooti ebbanga ligenze. Abo basheeke oba balina kye bakola balina okubatuusa mu mbuga z'amateeka. Wabula ategeezezza nga gavumenti bwetajja kubiikirira muntu yenna eyenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Okutta abantu tekikirizibwa, sirowooza nti mu Korani kikirizibwa okutta omuntu. Okwogera bino, Museveni abadde ku kisaawe e Kololo ng'asisinkanyemu ebibinja by'abantu ab'enjawulo nga bano bava mu magombolola agakola disitulikiti ya Kampala era nga bano baliko ebibiina mwe beegattira okuli abasuubuzi, abakinjaaji, abagoba b'ebidduka ku mukolo ogutegekeddwa omusumba Robert Kayanja. It is a very powerful sector. Gye twagala okuturning into an industry, becoming a formal. Ensinkano eno ebaddemu n'abayisiraamu abatabuliiki. Julius Senkandwa, NTV.